Sipiika Among mweraliikirivu olw'abatandise okumutiisatiisa okumutta ababaka beeraliikirivu. If that can happen to me who has all the security. Pulezidenti atongozza amayumba agazimbiddwa aba NSSF asikiridde abagenda ku kyeyo. And of Lubowa, this was a big investment. Semaka Agabye ebyenga mulamu aviiriddeko abaana okwagala okwegwa mu bulago. Poliisi yebataasizza. Agatali konfufuti gatandikidde mu ggwanga lya Bungereza kiyongobero ekibuutikidde abantu mu ggwanga eryo oluvannyuma lw'okutegeezebwa nti n'abakyala w'eggwanga eryo Kwiini Elizabeth II avudde mu bulamu bw'ensi. Ono afiiridde ku gy'obukulu 96 era ng'afiiridde mu lubiri lwa Balmoral e Scotland. N'abakyala ba Bungereza Elizabeth II nga tannafa Abangereza. Ssaabaminisita wa Bungereza omulonde kikakasiddwa nti afudde ku ssaawa za mulaga ekyemisana era nti afudde mu mirembe. Okusinziira ku gavana y'Obungereza, Kwiini abadde mugonvugonvu okuva mu mwezi ogw'Ekkumi omwaka oguwedde ng'abadde akaluubirizibwa okutambula n'okuyimirira. Omubiri gwe gugenda kubeera mu lubiri lw'e Balmoral e Scotland wafiiridde okutuusa olunaku olw'enkya lwe gunaatwalibwa e London. She's been the Queen as long as I've been alive. She's been the Queen as long as my parents have been alive. So she's really a very, very important part of the family to which we all belong. Now, 70 years she's been on the throne and she has fulfilled every word of that quote and more. Ebijaguzo bye ebyasembyeyo byaliwo mu mwezi gw'omukaaga omwaka guno. The Queen is the first monarch of Great Britain. Oyo yenna abakyala Queen Elizabeth kati omugenzi ate Sipiika Anita Among awuniikirizza ababaka bw'abategeezezza nga bwe waliwo abamutambulirako nga baagala kumutta. Bino abyogedde mu lutalo lwa Parliament akawungeezi k'olunaku olwaleero Ssaabaminisita Robinah Nabbanja n'amugumya era bw'amutegeezezza nti wakwogerako ne President ate bamwongereko ne ku bukuumi. Nga atandika okubiriza olutalo lwa leero Sipiika Anita Among ategeezza ng'obulamu bwe buli mu matigo olw'oggwa mu lukwe olw'abaagala okumutta nga n'emmotoka ze zirondoolwa. Among yeewuunyiza nti olaba abatemba bamulondoola bamweyimbamu nga alina obukuumi obw'amaanyi ate abantu abalala batalina bukuumi. Because if that can happen to me who has all the security, what about a solo who does not have? So I raised that issue in good faith, and I want Ugandans to know anything that happens to me, I have got assassination threats. I have got them, and I am not going to be intimidated. And we are going to handle it. It's not anything for debate. It's not anything for debate. Let's leave it. You've heard from the Prime Minister. Kino kikanza abaka ba Parliament nga baagala gavumenti ennyole baani abatiisatiisa Sipiika Anita Among era bakola okulunyiza okw'amaanyi. Ekintu ky'okutiisatiisa abantu okubatta n'obakolako obulabe mu Uganda kyo kati kikudde ejjembe nti okuva ku muntu asinga obukuumi paka kwasembayo ali mu kutiisatiisibwa. Kakati bwe batiisatiisa omuntu alina emmundu ezo zonna ng'alina ne armored vehicle kikwewuunyisa nti Bashiru atalina kambe, atalina na kambe kamukuuma owa Mubende municipality ogenda okukola otya. Nti eno ndowooza nti waliwo ekiteekwa okukolebwa ku kintu ky'okwekuuma kw'abantu. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja akisizza nti Sipiika obukuumi bwe bugenda kwongerwamu. And therefore, Right Honourable Speaker, I want to commit government that we are going to handle this issue with the utmost urgency it deserves. You will be protected, and I know God is there to protect you, and nothing will happen to you. Yes, nothing will happen to her. We are going to give her security. We are in charge of this government.
ekyo kasabye palamenti obudde abulire pulezidenti ng'omudumiza ebitongole by'oku ntiko abeeko kyakola. I request that you give me time. We shall inform the Commander-in-Chief and also inform those that are concerned. Abaka basigadde bewunaganya engeri kino gye kiyinza okuba kuba wali wadde bettemu eryakulira ku bakungu ba gavumenti okulina ebitongole ebikuumaddembe basabye gavumenti ebeeko kyekola era bwalipoota. Tumaze ebbanga nga tulaajana ensonga z'ebyokwerinda abantu baffe babatulugunya naye nga tewali kigenda maaso. Obasanga ku mulundi guno Mwami Museveni agenda kuvayo kuwekukubira ne bannayuganda abalala bonna banaafuniramu awo. Ekyenyamiza ku saidi yaffe nti webanga basobola okufereteninga sipiika ng'alina security yonna gy'alina kaakati ffe ba independent oba banamunigina oba baaki simanyi wa we tuli. Kubanga nange kennyini nva Mubende, nze mubaka akiikirira Mubende district mu parliament. Naye waliwo abaami be tubadde tulwanagana nabo mu nsonga z'ettaka. Omwami mu yankubidde essimu n'aŋŋamba ajja kujja wano ku parliament anyambule kubanga nemedde ku nsonga z'ettaka ezikwata ku bantu. Sipiika Among avudde ku palamenti mu bukumyi obw'amaanyi oluvannyuma lw'otulo olwaleero. Obedi Lutale leero ekyo nakasebe okusakidde eggulu lino lwa Bukedde TV. Kale ate ye President Yoweri Museveni atongozza amayumba 370 agali ku mutindo gw'ensi yonna agazimbiddwa ab'ekitabo ky'abakozi ki NSSF erubowa ku luguudo lw'Entebbe. President Yoweri Museveni alagidde kkooti okomya okuyimiriza pulojekiti za gavumenti zivaamu ensimbi ogenda maaso nga kiva ku nkaani ziba ziriwo. Abyogedde lubowa ku luguudo lw'Entebbe bw'abadde atongoza omuteeko gw'amayumba ogusoose ng'amayumba gano gazimbibwa ekitongole ky'ekitaffu ky'ensimbi z'abakozi kya gavumenti. Your Excellency, we'd like to welcome you to Solana Lifestyle and Residences. Museveni yagamba nti singa kkooti zikiriza pulojekiti ezimu okugenda mu maaso ebyokkaanya okufuna obwenga bisobola okugenda mu maaso waakiri nga gavumenti efiiriziddwa. If you have got a case, let me continue with my project. If you win in the future, I can compensate you when the project is already finished. But this is the injunctions which stop, I think, we can study all that. Ajjukiza bannayuganda okwongera okwenyigira mirimu egivaamu ensimbi olw'enkulaakulana esobola okutinta. Anybody, villagers, they can save and do big things. That's how capitalism grew. Capitalism, they have what they call, they float shares. And shares are small amounts of money, which individuals buy or groups buy. And because of that, you find an effort which doesn't have money, an innovation which doesn't have money, as long as it can attract shareholders, it collects a lot of money. So that message should be clear to the Ugandans. Aba NSS bawulidde President nga baluddewo okulaakulanya ettaka lino nga kiva ku nkaani ezaaliwo ng'enjubi 25 zisuubirwa okuzimbibwa. Waliwo ne group endala eyakola titles naye nga ziri nazo za fraud. Amayumba gatudde ku bunene bw'ettaka eyeekazirukako era ng'abantu abasoba mu 1500 baweereddwa emirimu nteekateeka eno. Amayumba gano gatumiddwa Solana Lifestyle and Residences. NSS gazimbye muzimu kuzimbiza amagoba g'ekola mu kutereka ensimbi z'abakozi. Ekisooka mulimu amayumba agali mu ngeri 4. Okusooka mulimu apartments, tulinamu ze bayita townhouses, tulinamu ze bayita villas, ne tubeeramu ne ze bayita bungalows. Akulira NSS Richard Byalugaba agamba ettaka lye bakozesezza kuyika nkaaga zokka ng'ettaka balifuna mu 2013. Naye nga eno project gye tukozesezzaako eka nkaaga zokka nga project ya miliyoni 73 eza $. President Ruvuddewo n'agenze bwe bajja okugulawo ssemaduuka owa voice mulu nga ligenda kutula kalonda yenna. Omukolo gw'etabika buluganda emikwano jaguda tuzima okulemeddwamu Singa Kezia kulanda bibaza President Lemirembe yaleeta ekisobosezza okuleeta enkulaakulana mu ggwanga. Wate kisangika President okujja okugulawo ekizimbe kyammwe kwe muwangaalira obeera ofiisi zammwe kwe mulina amaduuka gammwe. Godwa tumusima ategeeza engeri gya kuŋŋaanyamu ssente ezimba ekizimbe kino.
najja wano emyaka 15 egiwedde eno gyali nsiko kati kino kyo kigenda kweyongera okulakulanya bwe bajja kubanga kirimu amaduuka kirimu hotel kirimu restaurants kirimu ebintu ebyenjawulo nga molo nga bwe zibeera. Pulezidenti amusiimira obuyiiya n'asomooza abaddukire bwe okuba ekyeyo. I'm very happy webale kuba ekyokureberaho kirungi because this is also a role model for the other people, Ugandans, women and men. Robina Nantale, Nedden Silver, Sakid Guliano, Bukedde TV. Ale munafenzikiriza mulemu naye era ono gwenkote Bukedde olunaku olw'enkya atusedda ku katale alimu amawulire mangi gwetasaanire kusibwa naye ngenda kusonya ku ebyo ebimu ebikoze amawulire ag'olunaku olw'enkya enkya okeere okagule kali ku 10 lwokka. Mugalimu mulimu ebinsonga za Sipapa engeri kamera ezakutte mission ey'okubba akawumbi era wano babyongedde obirambulula so nga n'abalambuzi bongedde ebbugumu mu kivulu kya nyegenyege. Ate Region Card ne basheyi 17 bavudde mu sheyi mubajje nsonga ki wano bongedde okuzirambulula songa ne Ukraine ekubye ennyonyi za Russia n'ewamba ofisa. UPDF yegase kubanoonya emirambo gy'abantu abafiiridde mu kubumbuka kw'ettaka Kasese n'amawulire amalala mangi mulimu n'ebyemizannyo. Tokasubwa keero kegulire kali ku 10 lwokka weyongere okumanya ebifudde mu nsi. Katumule tudde n'amalala tobaawo. Linda ne mino mugataliiko nfuufu. Buy any Coca-Cola, Fanta. Girinako ebyafaayo ebikuukuutivu erinnya ly'ennyanja eyo Nalubaale bagamba nti lyava ku mwalo ow'enjovu Nalubaale owaggulu ebusaabala ggulu oyo wasiga. Kale tukukulisaayo nnyo mukuumulamu okwo kitundu kyaffe kyakubya ekyamawulire agataliiko nfuufu nga tukiguddewo ne poliisi enemesezza abooluganda okugwangana mu Malaka ng'entabo eva ku kakakitaabwe okubagabanya ekibanja ng'akyali mulamu kyokka abamu ku bo bwe batafunyeewo ne batandika okulwanagana bokka na bokka. Poliisi yeetiddwa bukubirire okutabaganya abaana ba Deogratius Kajimu abadde beegwa Malaka nga kigambibwa nti abaana bakasa kitaabwe bagabanyize ku ttaka ng'akyali mulamu okwewala embeera ebeerawo ng'omuntu amaze okufa. Bino bibadde ku kyalo kya nnyina Moddu ekisangibwa mu Luuka gw'e Manyama mu ggombolola y'Ebitete mu disitulikiti y'e Sembabule. Muzeeyi Kajimu ogenda okugabanyiza abaana ettaka abadde atambulira ku muggo ng'akutte n'ekitabo bakino mwawandiika obunene obw'ettaka buli omu ly'abadde amuwa ng'obunene ettaka lye lisoba mu yiika 10. Tuya abaana 16 gwotwala ettaka miliyoni 2 waziridde buli kimweba komya wokirye ozala gwe wekka. Kyokka mukyala we Naalongo n'abaana abamu beekyanze nga babeera okuulayo empanyi ezibadde esimbiddwa nti kubanga ettaka eribadde tegabibwa ate kwe kuli amaka kwe babeera. Ffe tetugamuze nti tuwe wabula tuleke ewaka tubeere n'ewaffe nti ne bwofa balina we bakuteeka mu nnyumba ne wofa balina we bakuziika wano woyimiridde we tuziike era muzeeyi nafa awo. Abaana balumiriza omu ku bakulu baabwe Senfuka Jozito okussa kitaabwe ku nninga agabanye ettaka buli omu amugyemu ng'enjogera ennaku zino bwegamba kyokka nga Senfuka ebyokaka muzeeyi abawe ebibye ng'akyali mulamu abisambaze. Njagala okuwakanya ekyogerwa bannange nti nze nkulembera taata okujja okugabanya ebintu n'okuwawuzaawuza mu kibanja. Ekyamazima taata waffe mulamu era waali era mulina wadde mulwadde era mugonvu naye asobola bulungi okukola ebintu bino kakati yeesimbidde empanyi ate era yeewandiikidde. Senfuka alumiriza nnyabwe ali mu maka Naalongo okwagala okusimbira ekulya ekiteeso ekya bogaba ebintu bye. Ate bo tebakkiriza nti taata asobola okukola ebintu nga bo okujjako bo babawadde era Naalongo ekibiranje kibamuwa kyonna kyo kyonna empanyi mweziri naye kize tusimbye olwaleero ate era ze naazikuula. Awalala wonna zatamanyi nti wagundi oba wagundi era ze naazikuula akabonero akalaga nti obunyoomi n'obujoozi ku kitaffe. Kyokka Naalongo ategeeza nga balina abaana 9 mu Kajimu nga bonna tekuli gwe awadde ettaka. Wano emyaka gye mmaze wano omwami eyo mulinamu abaana bange 9 agaba ate akutegeeza ng'agabira abaana ndowooza oba 3 okiwuli abaana abalala abasigadde bonna abaana abange
Muzeeyi Kajimu alongooza ennaku gy'alabidde mu maka ge nga baali bagamugobanamu kyokka aluŋŋamiza ng'ennyumba n'ettaka kweri bw'abirekedde Nnaalongo n'abaana sibawadde olw'ensonga z'okumbonyaabonya okutuukiriza ebigendererwa ebyokusitula empeereza. Mukaaga yasigala kilomita 2.7 mu mukaaga zokka kati ffe zetukola ki zetuddukanya ebyuma locomotive wagoni byonna nga byonna bifu ne tugamba leero netugikoze tutya tugitandise tutya. Omutendera ogusooka baatunulira okulongoosa entambula eriwo kubanga oluguudo olwali luwezaako kilomita 1266 kwali kusigaddeko 276 zokka, endala ng'ebyuma byabbibwa ne station ne zisaanyizibwawo ng'akulira ekitongole kino Stanley Sendegeya bw'annyonnyola. Tusalawo ebintu bisatu ne tugamba tusooke tutereeze kye tuyita mu Uganda. Omu ku bo nga kampani ya Roofings yali weeri ng'etambuza ebintu ku gaali y'omukka n'abalala nga batambuza eŋŋano okusingira ddala eŋŋano nga gye bakozesa emigaati wano n'ekyapati mu Kampala nga ejja n'eggaali. Kati abo baali weebali nga bakozesa train era ne tugamba bano tumakinge sure basigale nga bagikozesa era ne tugamba erero erina osigala ng'ekola epulaani yasooka nga okuva mu January 18. When we transport by rail, we can load our coils up to 25 tons per coil. Now, that makes it a little bit economical for us because as we process the coil, you're processing a huge quantity in one go, a bulk quantity in one go. But when we're using trucks, because of the axle limit, we can be able to load up to about 15 tons a coil. So that adds on our production cost. Sendegeya ayongerako nti kati n'ekyokutambuza abantu kyazzibwawo kyokka nga bakyakoma namave. Ne tugamba nene etambuza abantu naye sigale ng'ekola nga tetuggaddeewo. Kati plan twagiyita stabilization. Ebyokutambuliza ebyamaguzi ku nnyanja Sendegeya atulaze embeera nga bweri mu kiseera kino era n'atulaga engeri gye bayambyeko okumalawo ebbula ly'amafuta mu ggwanga. Tambuza ebintu ku mazzi mu kaseera kano tutambuza amafuta nga tugajja ekisumu ne tugajja ne Tanga Tanzania nga tukayise Mwanza nga tugaleetera companies ezireeta amafuta wano mu Uganda. Emmeeri emu tutika miliyoni namba eya lita. Buli mmeeri wejja etika miliyoni y'amafuta namba lita miliyoni emu. Bwe beetisse ebintu etika ttani 808. Bino ebintu bya bulijjo amabaati baki etika ttani 808 n'amafuta etika lita miliyoni emu buli luutu gye beerese. So mukyo tukendezezaako ku buzibu bw'okuleeta amafuta mu Uganda ate ne ssente zaffe obukosi ziri wansiko tukyajinga ssente ntonoko okusinga abantu abalala. Akoowodde abasuubuzi okwettanira entambula yaabwe anti kati kikutwalira ekiseera kitono okuleeta ebyamaguzi byo ate ku bbeeyi ensaamusaamu. Abantu abalina omutima oguzimba Uganda ebintu babijje mu kumenya enguudo babizze kuki kuleero gye bisaanye okutambulira naddala ebintu ebizitowa biveeyo ku nguudo bidde kulebe ffe tujja kusuubiza ntujja kukola omulimu gwaffe tubituuse nga teri abikutteko security tulina biri insured tulina goods in transit insurance in case tufunye obuzibu obuteebereka insurance egenda kusasula ebintu ebyo. Ku byalo bisatu mu disitulikiti ey'Ewakiso balajanidde abakuumaddembe okubataasa ku babbi abasusse okubatigomya. Bano bagamba nti bambala ebyambalo eby'amagye olwo ne babateega mu makubo okubanyagululako ebyabwe ssaako ne mu mayumba mwe basula. Ebyalo ebirimu abatuuze abasula kunadde nga Lumonde mu Kikata kuliko Banda, Kyoga ne Kikandwa nga byonna bisangibwa mu disitulikiti y'Ewakiso. Abatuuze bagamba nti ababbi bambala ebyambalo by'amagye nga balina n'emmundu abo ne babanyagulula nga tebakoma kubateega makubo wabula balumba ne mu mayumba nga Peter Kinene omuvuzi wa bodaboda bw'annyonnyola. Naye nga simenti ambushi waliyo mu maaso ebiro kati nali nzijja nfuga bwendi nensanga loole kati munasanga loole bano bali bekwesa bati mu loole mu mbirizi kati nali njiyisa bwendi abasajja baavayo mulundi gumu nalabako byambalo bya mirundi bali abantu bana.
abakyala okuli Jennifer Tulihabwe ne Ronas Trinomujoni nabo boogedde engeri gye basangamu emisanvu mu kkubo nga bava okusaba era baali bakyekkaanya embeera abantu babapa kyempi n'ebigala by'emmundu ne babalagira okuwaayo bye baalina. Basookera ku muntu yali atuvuga ku driver ne bamukuba ekigere kati bamala okumukuba ekigere n'afuluma then ne bagamba ffe tukole ki tubawe ssente n'amasimu ne tubawa ate nga bambadde byamagye oluvannyuma nange nali simanyi nti noba balina muwundu naye oluvannyuma nalaba emundu ge nafuluma ge baatufulumya. Bagamba nti nga bayise ekiseera ate patro yajja nekuba amasasi ababbi ne badduka. Abakulembeze okuli ssentebe w'e Bukedde Fred Kayizi basabye wabeewo ekikolebwa era ng'aliko abasirikale balumiriza nti bava mu nkambi yateekebwa mu kitundu ekyo okubanyaga. Nobwe baleeta baditaaki abaloddi yaabo bwe babaleeta mu kitundu ekyo okukampinga okukola kampu awo mu buluka bwaffe okuvako kabutandika okusaasaana. Kati ekikwewuunyisa nti embwa bwe zaayitibwa ku makya bwe zaagenda ku sini olwabbye ogenda okukakkana nga ziyingidde mu balakisi eyaffe yennyini ate betusuubira okutukuuma. Ate yo ekikandwa mu ggombolola y'e Kakiri Geoffrey Mugeru annyonnyodde engeri abasirikale bano gye bamulumba mu maka ge ne bamukuba sako n'okumutwalako ssente. Ne badda mu kisenge kyange ne banoonya emifaliso ne bagijja ku kitanda omwana ne bamujja ku kitanda ne bamuteeka wansi ne banoonya pirokesi zonna ne bazisuula ensawo ne bazisimulula buli kimu ne bakisamba bababba ne babanyagulwa ne bamala ne bakola ki ne babulawo. Ssentebe w'ekikandwa Wilson Sereba ategeeza nti obubbi bweyongedde mu kitundu ekyo nga byonna bituukiddeko mu lukiiko lw'ebyokwerinda olutuziddwa abakulira ebyokwerinda mu kampani emiiraano okusalira wamu amagezi. Ekigendererwa baagala ssente era nga singa oba tolina ssente bw'otoweebwa obulamu obuyinza okusaanawo. Lwetabyemu abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuli aduumira ekibinja ky'amagye ekisooka Joseph Semwanga, aduumira poliisi mu kampani emiiraano Stephen Tanuyi, nga lubadde ku kibuga kya disitulikiti e Wakiso nga lukubiziddwa RDC Justin Mbabazi. Omugezi w'ekibinja ky'amagye ekisooka Charles Kabona ategeeza nti abantu bana bakwatiddwa mu balakisi yaabwe nga bateeberezebwa okwenyigira mu bubbi buno. Singa tusanga abantu baffe bali involved ffe UPDF tuli magye ga mpisa tuli disciplined abo tubatwala mu kooti z'amagye. Poliisi ekyagenda mu maaso okunoonyereza okulaba bantu kyabo bwe baba abatuufu bajja kuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. William Mutyaba yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Kale ate ye minisita w'ebyentambula General Katumba Wamala akakasizza abavuzi ba tractor 45 abakuguse mu kuzivuga kati bano be bagenda okwongera okubangula bannaabwe nga bakozesa obukugu bwe bafunye. Omukolo gw'okwekasa badereva namu abataana bakugusa mu kuvuga tractor n'okubakwasa amabaluwa gubadde ku kitebe kya minisitule y'ebyentambula n'emirimu ku luguudo lwa Old Port Bell agwetereko n'omubaka wa Japan mu Uganda. Minisita y'ebyentambula General Katumba Wamala ategeeza nti buvuddewo gavumenti ya kuno yagula ebyuma ebirima enguudo ebisoba mu 100 n'egenda ng'ebigawa mu disitulikiti ezalina obwetaavu nti okukekya ennaku tractor zino zonna zaafa mu bbanga ttono ddala. Gavumenti neddamu mu 2017 n'egula ebyuma okuva mu Japan mubijjukira bye twakomissioninga 1,150 mu equipment ebirimu bino grader bulldozer byonna kati buli district ne tugiwa unit buli ng'ogyeko district ki empya. Agamba nti oluvannyuma lw'okukizuula nga waliwo obutamanya mu kukozesa tractor zino bakolaganye ne gavumenti ya Japan ne batendeka badereva bano nga bano bye bagenda okuyambako mu kutendeka bannaabwe. Equipment zino nungi naye obulungi bwazo bujja kusinziira ku ngeri gye tukola ki gye tuzikwatamu engeri gye tuzikanikamu abazikozesa bazitegeera akati gye training eno gye tukola nti abantu bakati bano be basomesezza bano be bagenda okusomesa bannaabwe. Ategeeza nti bagenda kubagabanya mu bitundu 4 nga buli kitundu kya ggwanga kyakufunako abantu 10 nga banaasukkuluma ku bannaabwe bakutwalibwa e Dubai okwongera okutendekebwa. Asabye bannayuganda bulijjo okulondoola ebyuma byonna ebibeera biguliddwa gavumenti nga bikola emirimu. Mutunuulire ssente ezo ssente nnyingi naawe equipment eno bw'eba eri mu disitulikiti yo faayo. Omubaka wa Japan mu Uganda Hidemoto Fukuzawa nga gavumenti yawadde ensimbi ezisuba mu bukadde 5 eza kuno asimye enkolagana y'amawanga gombi bw'atu n'asuubiza okwongera okugitwala mu maaso. Japan cannot do everything alone. We need partners. And for each
project, this ministry or education or health, we need partners. And partners is a must for us to work here in Uganda. Awadde ekyokulabirako eky'emmotoka bannayuganda zibasuubula Japan ng'agamba teziwangaala kubanga bazirabirira. Abakogose bayite ba train of trainers bagenda kutendeka mu ttendekero erigenda okuzimbibwa mu disitulikiti y'e Luweero eritumiddwa Mine Track Project. Bwe tunaaba tumaze okutendeka bano abaffe training center tujja giggulawo. Bo abakungu okuva mu kitongole kya Poverty Alleviation Department gavumenti yatandikawo kulaba ng'eyamba abalimi n'abalunzi mu byalo beekulaakulanye batalaaza ebbendobendo lya Masaka abagenda bagabira abantu ente n'embuzi ez'olulyo. Akulembedde omwogezi w'ekitongole kino Haji Sulaiman Walusimbi abatandikidde kya Namukaaka ng'eno bagabyeyo ente n'embuzi ebisubi mu 15. Sange nga bwe batyo nabo bwe batyo bali n'ebyo byenkulakula tubijjemu ebyobufuzi. Haji Walusimbi alabudde abo bonna baweereddwa ebisolo obutabitunda. Birabirire bulungi. Manya abamu mwazega n'abaguzi. Naye tujja kutwala n'omuguzi we n'ente eyo tubasibe basatu. RDC w'e Kalungu Paddy Nsereko asiimye President Museveni olw'obuyambi. Joan Kakwenzire nga yakulira pulojekiti n'agamba nti etambula kinnawadda mu bitundu by'ekya Namukaaka ne Lwabenge. N'agamba kaleete pulogulaamu eno ey'okwejja mu bwavu feno gye tuzunguwaza ne tugiyita ki paadi. Pulezidenti eno gye nfunye pulezidenti gyampeereza nze tifeno Lwabenge era Museveni Allah muwangazi. Joseph Setimba ne Abdu Muwonge okusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Ate mu malala ebigezo by'abayizi abasoma obusawo ebyatuulibwa omwaka guno mu mwezi ogw'omukaaga bikomyewo era nga byanjuliddwa minisita w'ebyenjigiriza eby'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo ku mukolo ogubadde ku ofiisi za Ssaabaminisita. Ono alabudde abagulawo amatendekero ng'ate tebalina bisaanizo bibakkiriza kukola mulimu ogwo. Minisita w'ebyenjigiriza eby'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo alabudde abeegumbulidde omuzigo okumala gaggulawo amatendekero mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga tebafunye lukusa okukikomya. Nsanyuse okuba nti abantu bangi batandise amasomero okusasenza mu kusomesa abaana nursing ne midwifery naye mbasaba buli alowooza okutandika essomero amanye nti ffe tujja kukkiriza busomero butajja kuwa baana baffe kye beetaaga mu katale k'emirimu. Era abatandika amasomero temutandika okuwandiika abaana nga temunnafuna layisinsi. Ategeeza nti bino gavumenti si yakubikkiriza kubanga abasawo bonna bafulumizibwa baba bagenda kukola ku bulamu bw'abantu era nga balina okuba nga batendekeddwa bulungi obutateeka bulamu bw'abantu matiga. Bwe tukuwa baku inspecting nga bakuwadde layisinsi yakusomesa abaana 2,000 tokkirizibwa kusukkamu kuyitamu wadde omwana omubwati. Njagala nnyo mutugendera ekigambo kya capacity era PS mulagidde abeere very strict mu kulondoola ekintu ekyo n'abaana abatanaweza myaka 18 tebagenda kusoma busawo. Okwogera bino abadde afulumya ebyavudde embigezo byabasaba abazaalisa ku mukolo ogubadde ku ofiisi ya Ssaabaminisita wano mu Kampala. Alabudde abeegumbulidde omuze gw'okukoppa ebigezo era n'alagira abo bonna bakwatibwa nga bakoppa ebigezo bisazibwemu. Nursing midwifery training ekwata ku bulamu bw'abantu tebwetaaga mu nsobi tebwetaagamu yabba bibuuzo yensonga lwaki tugenda kubeera bakambwe ennyo. Era olwaleero ndagidde basazeemu ebigezo results z'abaana abazuuliddwa nga benyigira mu kubbira ebibuuzo. Atendereza ab'ekitongole kya UNIMEB olw'omulimu gw'ettendo gwe bakoze okubangula abayizi okulaba nga bafuluma ba mutindo. Abayizi 5,363 ne beewandiisa okutuula ebigezo bino okuva amatendekero 113 era ng'akulira UNIMEB Helen Katalatambi yeebazizza gavumenti olw'okuteekawo ebintu ssaako n'embeera esobozesezza abayizi okusoma obulungi. Tukumizza ebigezo by'abaana abakola mu Juni ate abaana abatuula ku luno bangi 5,300. Bukedde TV. Mu malala gataliiko nfuufu ag'ekiro kya leero omusumba Robert Kayanja atandise enteekateeka y'okusonda ensimbi obuwumbi 10 okusobola
okulaba nga bayamba abantu mu bitundu eby'e Karamoja. Ensimbi zino za kugula tractor n'ensigo abaayo basobole okufuna ekyokulya. Oluvannyuma lwa disitulikiti mwenda ezikola ekitundu kya Karamoja okulumibwa enjala y'amaanyi gye bavuddeko, gavumenti n'abantu ssekinnoomu baayongera okubadduukirira. Wabula oluvannyuma lw'okukizuula nti basobola kuŋŋaanyiza Bakaramoja emmere olubeerera, kiwaliriza omusumba Robert Kayanja owa Lubaga Cathedral n'abalala okutongoza kaweefube ok'okuŋŋaanya obuwumbi 10 ezinaasobola okugula tractor ssaako n'ensigo ey'okusimba okusobola okutaasa embeera. Naye biliyoni za Uganda 10 zokka zisobola kubanga biliyoni 3.5 engeri gye batubulidde nti tractor endegula miliyoni 92 bw'ogattako biri byerimisa byonna ebisatu ekikabala ekikubakuba n'ekisiga n'okigattako wano obeera eri mu miliyoni 162 kati ze biliyoni 1.6 miliyoni 620 ze tractor 10 kati buli tractor 10 ezo genda ng'oziwa district obagambe nti okuva ku makya okutuuka olw'eggulo tukabala bukabazi. Omusumba Kayanja alina essuubi nti mu myezi wakiri 3 ab'e Karamoja banaakozesa enkuba bajja kusobola okufuna emmere ekula amangu. Wotadde ekijanjaalo oteekawo kasooli, wotadde omuwemba oteekawo kasooli oba n'oteekawo ki ngati nga tugamba abantu bano abavubuka be tulabyeko timukuuma emmere yammwe ng'obongerako abasirikale ng'obongera teyajja genda mu mmere eyo nga tennatuuka. Wabaddewo okutya nti oluusi emmere eweebwa Abakaramoja akabanga tono nnyo olw'ebeera eweddewo ate ne baddamu okunoonya ekyokulya ng'okwerimira eyaabwe kijja kubayamba. Emmere Pastor Kayanja gy'atwalayo n'agenda n'abawa ku mulundi guno kati wiki namba sinaddayo gye twabawa omwezi oguwedde eweddewo. Mu kusooka bakwesanga ente okulima emmere kyokka zonna zabbibwa era nga kiganyibwa nti bimu ku byasinga okuleetera abantu bene enjala. So kyenva nsaba bano bamahindura ku tractor 10 ze balina batuweeko emu basige bajja kulaba endala zonna nga baziguze. John Katumba yavuganya ku bwa pulezidenti mu kalulu akawedde naye yeegasse ku nteekateeka y'okunoonya ensimbi okuyamba Abakaramoja. Naye Katonda olw'omukisa omulungi guno gwatuwadde ng'ayitidde mu Pastor Kayanja ng'ate naye mukwano gwange y'omu ku bapasita bange ninsalawo nange mbeke ettofaali lyengatta ku Karamoja. Neera nkubiriza buli munnayuganda yonna gy'ali twegatteko ku lutalo lw'e Karamoja. Ekitundu ky'e Karamoja kikolebwa disitulikiti okuli ne Park, Kabong, Kotido, Moroto n'endala era nga kigambibwa nti nabo balina ettaka eddungi kwe basobola okulima emmere singa baba bayambiddwako. Joseph Settimba yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Zo enteekateeka z'ekivulu ky'omuyimbi Kwiini agiziwedde era ng'okusinziira ku bategesi b'ekivulu kino ekirindiddwa be bawagizi abagenda okweyiwayo mu bungi olunaku olw'enkya ku Cricket Oval wano e Lubago. Embeera mu kisayi kya Cricket Oval Lubago yageetalo nga abategesi beetegera abakozi b'omuyimbi